bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Ebigambo bingi byogeddwa naye katujjukanye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bino bikulu nnyo. Ffe tuli beetegefu okulwana olutalo olw'okusaasaana ak'akawuka aka siriimu nga tuyita mu kusomesa awamu n'okukubiriza abantu baffe okwekebeza awamu n'okulaba nti balya bulungi. Tusuubira nti singa ffenna tukwatiza wamu ng'abasajja bo nga be bakulembeddemu, obuwanguzi tujja kubutuukako. Ekifaananyi ekituweebwa bannaffe abanoonyereza ku kawuka aka siriimu n'ensaasaana yaako mu Uganda, ekifaananyi ekyo kyeraliikiriza nnyo wano mu bitundu bya Buganda. Batulaga nti mu mwaka ogwa 2015 ebitundu 48 ku 100 eby'abantu mu Buganda bye byakwatibwa akawuka kano. Kino kiba kitegeeza nti wano mu ssemakkati wa Uganda akawuka ka siriimu we kasinze okusimba amakanda. Ffe wano mu Buganda tulina engeri nnyingi eziri mu mpisa zaffe ez'obuwangwa ze tusobola okuyitamu okutuusa obubaka eri buli muntu mu Buganda ku nsonga ey'okuziyiza okusaasaana kw'akawuka aka siriimu. N'olwekyo tusaana tuzikozese.